akazidalo bakaleta agambye mbu ati omusana talya bwami kale katwanyize pulezidenti waffe owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. nga wetubadde kansabe abali mu maaso g'akatooki kano bakadde bali ne kamera zirabe akabonero ku Bwakabaka bamanye nti nabadde mbuga. Oweekitiibwa ennyo Katikkiro waffe wamu n'abakungu ba Ssaabasajja bonna abakubuliriza, bakulembeze bannange omuli Deputy President waffe Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi, n'abakulembeze bannaffe bonna okuva mu kibiina kya National Unity Platform, bakulembeze bannaffe mwenna, abaami n'abazaana ne basajja ba Ssaabasajja Kabaka balamusizaako olwaleero. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza nga ate eddoboozi lyange kulya bannange okusiima okutwaniriza olunaku lwaleero n'okutwanirizanga embuga tweyanza tweyanzige. Weewaawo ngero omwogezi avudde waggulu bakikanyiza nti bannaffe basuze beekejja okujja embuga, naye kyennaku tebakwata mundu bagadde amakubo ne balemesa bannaffe okutuuka. Naye twebaza Katonda olw'omulembe guno omutebi gwe tuliko olwa buli wendi nkulaba, era nkakasa abo be balemeseza n'abali ebunaayira batoota buliro. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza mu ddoboozi lirimu nkuyozaayoze olw'okumala omulimu ogw'akaweereege ne mu kiseera kye kimu omulimu ekkula ogw'okujja engalo okuzimba amasiro. Yogayoga nnyo Omukama yebale kukkiriza kufundikira eryo eddimu omulembe gwaffe guno gwe tulimu. Twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro, tukulabanga ng'ossa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira, naye weebale kubanga muvumu nakutuuzangamu maanyi buli wetuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda, naffe kituuzaamu amaanyi. Ssebo weebale nnyo, weebale. Nzikiriza ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, mpozi era kunyonyole era nnyonyole Obuganda bwe tutuuse mu mwaka gwa 2021. Nze kama kwogera bannayuganda basinga obungi banonda mbere pulezidenti waabwe, newankubadde mwalimu bulugu, naye emyaka 5 egiyise tufubye okukola omulimu mu bwesimbu, okukola omulimu n'okusembula ekigere kimu nga tukiteeka maaso ga kimi waakyo. Tufubye okugatta abantu ba Uganda n'ogatta abantu ba Buganda. Tufubye okuwaayo obukulembeze obw'obwesimbu n'obugatta abantu, newankubadde ng'era bwe kisuubirwa eri abamu ku bannaffe abatendewerwa, naye tubadde tukyagenda maaso era tulina essuubi gye tunaatuukira nga byonna biteredde. Ekyo tukyebaliza Katonda. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza era njogere ku nsonga ekyayongedde okukwata ejjembe mu Uganda naddala wano mu Buganda, ng'ogyeko okutulugunya abantu. Ensonga y'ekiwamba abantu egenze mu maaso nga yennyamiza abantu, anaabakyasembyeyo okugwa mu enteta emwannyinaze Nambogo Sarah eyawambibwa mu kibuga Kampala wano ku Kampala Club, ekifo eky'abantu oboolyawo bwe omuntu beyanditiisiza amaaso nti bagondiivu naye n'awambibwa. Tebwakomaako, ffenna
twekanze nnyo okulaba kyate kituuse ne ku bannaddiini nga bawambye Father Deus Ssekabira amaze ewiiki esolo 2 nga buziddwawo. Oweekitiibwa Katikkiro, olwaleero tufunye omukisa naddala nze ng'omuntu ng'omwana wa Buganda eyenyumiriza ennyo mu Bwakabaka bwange. Guno omukisa gwa njawulo era ngwebaliza Katonda. Tuli wano embuga okujja okwanjula olutabaalo. Oweekitiibwa Katikkiro, nze ayimiridde wano nze Kyagulanyi Ssentamu Bitembo. Ndi musajja muzirambogo, ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu, yeffe baweeka, yeffe bakongozi ba Ssaabasajja Kabaka, era yeffe abako eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ob'omulembe guno. Oweekitiibwa bajjajjange bangi mu byafaayo bayimiridde maaso g'embuga ku mirembe egy'enjawulo nga bazze okwanjula olutabaalo oba okwoza olutabaalo. Myaka mingi nnyo egiyise jjajjange Nabembeze Nawanjovu oyo yali Katikkiro wa Ssekabaka Kamanya e Kasengejje yayimirira mu mbuga e Kasengejje ng'awaaba olutabaalo era n'okuloopa olutabaalo kuba yadda mirembe. Mu mbeera y'emu jjajjange Kayiira Mumazi wa Bbanja Kamalabyonna eyasooka yayimirira nga nze bwe nkoze mu mbuga ya Ssekabaka Ssuuna e Wamala n'ayanjula olutabaalo era yakomawo n'awaaba olutabaalo ng'akomyewo mirembe okuba yonna gye yava. Bwe batyo baze babeera ne jjajjange Kitya Munyoro bwe yakola ku Miteesa egyasooka, jjajjange Siteri Ssentamu bwe yakola mu Myanga, jjajjange Yozefu Walakira ngo yazaala kitange ye yatuulanga mu lukiiko kuba ye yakiikiriranga Mawokota. Kitange ye yakolanga gwa busawo era yagukola mu bwesimbu ku mulembe Omuteesa ne ku guno omulembe Omutebi gwennyini. Mu mbeera y'emu Oweekitiibwa Katikkiro nyimiridde mu bigere by'abo abasajja emmekete abansookawo era nga be banteekawo okujja wano embuga ku mulembe gwaffe guno Omutebi okwanja olutabaalo eri embuga. Oweekitiibwa Katikkiro, mpozi ekyawukanako ku mulembe guno nti olutabaalo luno lwanja embuga ku lwa Buganda naye si ku lwa Buganda yokka wabula ku lwa Uganda eyawamu. Nina essanyu Oweekitiibwa Katikkiro okutegeeza nti olutabaalo twalutandikako dda era nina essanyu okutegeeza nti mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gye tuyise baatusiima ne batwaniriza era ne batuzaala. E Busoga baatusiima era bantuuma erinnya erya Ngobi. Ngobi wano mu Buganda abeera nga Saava, abeera mwana wa Bambejja. Era eno baalimpa olwa jjajjange Kayiira Kamalabyonna yagenda eyo ne batta omukago e Busoga. Era bwe batta omukago baamuwa omwana muwala, yali mwana muwala mu Mbejja eyamuzaalira abaana baganda baffe abali e Busoga. Awo nno we najja erinnya erya Ngobi. Era ssebo e Busoga ndi mwana wa Bambedda. Oweekitiibwa Katikkiro, Mulango baatusiima era bantuuma erinnya erya Okelo Kuch. Macholi bantuuma Ogenga Piem. Abalugwala bantuuma Obini. Abanyankole bantuuma Musimbuzi. Abafumbira bantuuma Mutabaazi. E Kasese bantuuma Musawuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno Oweekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati w'Abannayuganda bonna ab'enjawulo. Era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana ate naddala ffe ng'Abaganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda mwatu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo, baagalana n'abantu be baasangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala. Era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda y'okwatagana n'abantu bonna.
Oweekitiibwa Katikkiro nga luno n'olutabaalo luno siyinza kwerabira ebimu ku bisuubizo bye tubadde tuwa Abannayuganda era bye njagala okuttaanya eri abantu ba Buganda. Ogyeko okugatta eggwanga, ogyeko okukomyawo enfuga ey'amateeka, ogyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri Bannayuganda bonna nga teri atyobola munne, nga teri ajooga munne. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Si justice kitiibwa kya mukubo, wabula ekitiibwa ne mu nsawo zaabwe ne mu maka gaabwe. Tuzze tukugoberera ekitiibwa. Otumbula nnyo obulimi naddala emmwanyi, naye era nga bw'onomanya era nga munywanyi waffe bw'akitaanyiza temwanyi okufaanana n'ebyamaguzi ebirala ebirime yawambibwa. Tulina ekigendererwa ekyokuzzaawo enkola ezo ezitumbula ebulimi, okuzzaawo zi cooperatives, okuzzaawo obuyinza ku birime by'abantu, naye n'okusingira ddala tunyolwa okuba nti abakulembeze ab'ennono baze batyoboolwa. Kigendererwa kyaffe okuzzaawo ekitiibwa eri abakulembeze ab'ennono, si wano mu Buganda bwokka wabula okwetooloola Uganda yonna, kubanga ebyobuwangwa gwe musingi ogusinga obukulu mu bulamu naddala obw'abavubuka abato kati abakuze nga tebamanyi gye bava, tebamanyi gye balaga. Oweekitiibwa ng'ava waggulu, nsaba n'obwetoowaze era n'obuwombeefu obw'ekitalo ozikirize. Abaganda bagamba tuma omukulu tamagamaga. Nsaba okkirize Oweekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka, omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze tituli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo muwaatwa, okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu matu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batera n'okukozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'eritumbula obutebenkevu obwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno mukisa, nsaba otuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka tituli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda olubeerera. Tweyanza nnyo, tweyanze okutukyava lwaleero. Ssaabasajja Kabaka awangaale.